Yes, mulavu session nga bulijjo Hustler Twin. Leero kankwanjulira abavayo ba Sets Biko. Leero nno bano beataddemu akasente. Bagamba batimba ku buli mukolo okugeza weddings, birthdays, baby shower, housewarming n'emirala mingi. Bano nno beekwate basangibwa ku nooti 78842 beekwate era bubeesige onyumira omukolo. Bagamba a moment of best creation. Tugenda tutandika n'ebbaluwa kuliiza mwana muwala era omuwe ku magezi. Hustler Twin Mulavu Session nga bulijjo. Nkutumiddeko nnyo webale tuweereza amannya gange bampita Shalwa nga nviiridde wano Saudi Arabia nga nyandyetazza okumpabulamuko ku nsonga eno abawuliriza abaffe. Nze ndi mwana muwala kati nyina emyaka 25 naye nagwa mukwano n'omusajja omwo gwe mpitanga tata w'omwana wange. Twakola kuba nali nkola nga nfunako ku ssente. Twezimba ne tugulayo akapoloti ne tutandika okazimbamu, naye lwali luli lutyo kuba twali tugatta ssente nga nkola ng'ewaka nzira wiikendi. Nali lubuto ndowooza lwali myezi nga mukaaga. Nampita ewaka naŋŋamba nandikwetaze waka. Nokudda ewaka nga ŋŋamba baŋŋambye kyoyagala muganda wange. Ne tutuulawo ne tugezako okukanya ne tukimala. Kati mu kukimala naddayo ne ntambula nenzirayo ku mulimu. Kati okwali ng'okudda namusanga mu nnyumba munange kyembi n'omukyalo omulala era nabasanga nga balina ebikolwa ebyabwe bye bali bakola. Nensalawo nenjawukana naye neŋŋenda nga ndi lubuto. Nabeerawo nga nkola ku mulimu gye nali nkola paka natuuse okuzaala ne bangoba ku mulimu kubanga omulimu gwe nali nkola bali tebakkirizaayo baana. Nensalawo nentuula ewaka nendera omwana wange nemukuza era kati wenjogerera alina emyaka 2.5. Naye obuzibu bwenfunyemu buli bumu. Nabeerawo teyambeererawo yadde nti oba ampa obuyambi bw'omwana, nti oba anyambeko mu kino oba kiri, nti oba ampa esente ezantwala mu ddwaliro oba kiko. We twayawukana bwe kyakoma nasalawo nengwa mukwano n'omusajja omulala era gwe mbadde ntambuza naye obulamu. Naye ekizibu kyenfunyeyo kiri kimu. Omusajja ono gwennyina kati ayagala tugatte bizinesi, ayagala tugatte ssente tukole bizinesi, ate nga mpulira nyinamu omutima ogutya ng'oli ku bye yankola. Kati simanyi kyakola kubanga oli bye yankola tebyali byangu era nayita mu mbeera enzibu. Ate n'ekirala ekiriwo abantu bampa amagezi baŋŋamba kibi okuzaala omwana omu mbu olw'okuba kati ate oli tata w'omwana mbu aneegayirira mbu nzire ewuwe. Bannange awo wensabira ku magezi gammwe tukole tutya, nkoze ntya. Nasanyuka singa munampabula nenkola okusalawo okutuufu mu bulamu bwange. Kati binsobedde baŋŋamba omwana tebamuzaala omu ate ono aŋŋamba ayagala tugatte bizinesi. Kyempulira nga sobola kukola.